Bakakasa tugenda kuwangula. Tugenda kuwangula. Ekyo temukibaamu kumusabusa konna. Just matter ya ddi naye si oba tunawangula oba tetuwangula. Tujja kuwangula. Ekyo nkibakakasa. Nga tumaliriza Mama agenda tuwe sala eby'omukisa era tuwerekera nga tugenda mu kutabaala. Tetulina independent kwe tusindise. Tumukiriza omuntu yenna okujjanga yetinga ekifaananyi kyange abalimbelimbe. Omuntu ajja ne ambulera oyo tumwekennenyeza mumulabirenga ddala. Bannange munondere ensamba. Bannange munondere Flavia Kalule. Munondere Flavia Nabagabe. Bannange temulonda kintu kyonna kya yero. Bannange Kambala njagala wenakoma wano nga maze okulayira njagala munzijukiza ebintu bino mugambe kati Bobi twamala okulonda twagala kolasi wano, twagala okulonda twagala malwaliro wano, twagala okulonda twagala mirimu. Mugenda kulaba Uganda webawoomera. Abawano tulikuwa ofisi ya Kenya ofisi ya Kagetuna mu Mugongo yakoraza ombaka watu muteruro bati ne speaker watu era n'ombaka watu mukyala basaba bagira bannange bisigadde tugende byogere okulwale netulagala ne people power. Bakalulu kuba mwanonda dda era mmanyine bwe sandituuse era mwandinoomusa buli ddakiika jjukira ne polisi emutaataaganya kati bw'abala ati tuyita wano ne bamugamba tuyita wano nga bamugamba polisi gye lituyita wano kati pulogulaamu kati olina kuba naye abantu ba bulijjo nga bakulembeddwako era mu disitulikiti yawa ye Mubende people power bangambye wano tuliko batutekinga serious bamanye kisikino tulijasi bavubuka batalina mpisa tetusiga busizi bukyayi tetuindi banyekunyeku wabula tulina ekirubuzo twagala kubeeranga abavubuka b'Burkina Faso twagala kubeeranga abavubuka ab'omwankole ab'omwacholi nagambye muzeeyi tujja kuddayo ku Lwokuna njagala mumanye
nti bwe munaakola ekyo Museveni ajja kugezaako okwoza obwongo bw'abavubuka anoonya ababbi n'abakozi b'emisango agamba mbu akola kye bayita ghetto structure. Omanyi Museveni emyaka gimukoze bubi nnyo ate ne Katonda amukoze bubi nnyo. Yalowooza nti akubeba profesa abamazeewo, yalowooza nti bagentleman bano ababbi abamazeewo abakatonda waleeta omubanda okwejja omuguwa mu bulago. Baganda bange bwe musalawo bwe tusalawo mu bungi Golodi no beard keep the money man some money you see yes sir Bitako mwami Museveni okutereza Uganda eno kimanyi ogwo mulimu tugenda kukola buli agamba tugenda kukola waniko Deputy President ate ajje abeko obubaka bwatuwa ate oluvannyuma yagenda okulaba kubanga badde nsuubira twamala ayita President naye nga bye alina akama kakuye omukulu munzikirize ajje abeko obubaka bwatuwa. Amakuba amabife ge batuyisaamu ne gatukubakuba gakutula mmotoka zaffe tegakutula ffe twakolamu. Gano amakuba ge batuyisaako ne babugirayo Museveni okumala mayiro 10 aba yafudde dda. So baganda bange njagala obbakakasa nti buli kimu kiri ku saidi yaffe. Okusookera ddala mmwe ng'abantu mumanyi kye muyina kye kisinga obukulu. Muyina obugagga temwetaaga kwewola ssente wantu wonna. Ssente ziri awo ze musulako muzituddeko lwakuba abo abalina obuyinza abatufugisa emmundu bazinyagula bunyaguluzi. Wano mu Kasanda mokka mutudde ku gold. Awaayi obadde okimanyi nti Uganda wadde bagamba nti Uganda naye abantu bannannyini golodi abantu abawamba ebyobugagga byaffe Jesse Museveni ne famire ye. Ebirombe bya gold bwe kitaba kya Museveni kya Janet, bwe kitaba kya Janet kya Sale, bwe kitaba kya Sale kya Sodo, bwe kitaba kya Sodo kyono lujuju. Naye nga uliriza oyo gold oyo zaabu gwe bajja mu bibanja byammwe gwe babba mu ttaka lyammwe goyinza okuba tomanyi. Naye famire ya Museveni buli mwaka etunda gold wa bilioni 2 bwobozi bungisiza bilioni 2 eza dola seza shillings eza dola sigambye milioni 2 ngambye bilioni 2 bilioni dola 2 ziba mu trilioni 7. Kati sente ze batunda mu gold wamwe sente ze batunda mu gold wamwe omwaka zimala okufula zino enguudo z'omu Kasanda zonna ezakola n'olugenda ku Luzingo Olubazi. naye mu disitulikiti y'e Kasanda ng'oggyeko oluguudo olusalamu obusazi temuli luguudo lwa kolasi n'abamalwaliro abakazi baffe ge bazaaliramu. Bwe twogerera olwaleero abaana baffe bamaze wiiki esukka mu 3 bagenda mu mwezi nga tebasoma kubanga abasomesa tebasasulwa. Abasirikale baffe emyaka 5 egiyise mubalabye bano abapoliisi baseetaddewo road block ne babba bano abamagye balumbye poliisi n'ebirala kubanga tebasasulwa. Zize ensuubi z'abo abasirikale era nabo bakimanyi nti bwe tukwatira obuyinza omusalaba bwe gugenda kwambuka waggulu omusirikale asemba okusasula ssente ntono agenda kusasulwa kakadde n'okweyongerayo. Kakudizeko kyali wange okudiza kuba mwoyo kantwaleko 1,000 mulo zino zikudize 5 kale kanyongereko ekyebiri nkulekeremuko naye nga neyanziza muganda wange. Banange njagala mumpulirize tuzze wano okusookera ddala mundabeko nange mbalabeko mumanye nti saapowa naye omuntu omu oba wakitiibwa oba mukulembeze wa ddiini oba mukulembeze wa nnono ne bagamba gwe katukuwe kino ogenda kweyagala ogenda gejja ekisakiro genda gejja olubuto tugenda ku abakazi bangi ne banyagulula ensi. Bwe tutyo bwe twalwa mu bufuzi obw'amatwale bweto Burkina Faso bwe yali ne Burkina Faso yafunayo omusajja oyo olunaku lwaleero enguudo ezisinga mu Burkina Faso nkole mu myaka 3. So ndi wano bategeeza bannange nti betwogera tetuloota buloosi, betwogera tetwewunaganya byewunaganya, betwogera bisoboka, betwogera bigenda kubeerawo. Wano we tuli kimanyi
tituli mbugagga namwe mukimanyi timuli mbugagga naye babakkakkanya ne babafuula baavu ku ttaka ly'abajjajjammwe ettaka eggagga bangi kummwe mugobeddwa ku mataka gaabwe kimanyi bulungi nnyo kumpi awo emayiro 12 ez'ettaka abantu baagobwa ku ttaka lyabwe ebiseera ebisinga batera kwekwenka mu bayindi oba mu bagwira naye oluvannyuma lwa byonna omubbi w'ettaka yennyini alabika kati ate bwe bavaawo bagenda okulaba tebalina security kubanga muli bangi ne bajja ate bababuzeebuza obwongo ne babasaba n'obukulembeze manyi bulungi nnyo tinaabo abavuganya olunaku lwaleero nga bavuganya ono omwana wammwe kati takyali mbula kalevu naye nerabidde n'obeebaza jangu wano kabuye bannaye mwebaletuwa MP wa kabi nga yasinga obuto mu paliamenti naye ate ng'obwongo bwe bukulu okusinga bakulu bangi nnyo webale nnyo webalire ddala manyi tinaabamuvuganya omuli ono omusajja yayita mu biro naye nga nkakasa siri erinnya lye lyennyini omuli n'ono omusajja NRM gwe bayita Bisaso bakozesa amannya gaffe bakozesa abantu baffe ne banyigiriza abantu baffe ne babba abantu baffe ebyo mbakakasa bigenda kuggwaawo sigambye nti bijja kuggwaawo ngambe bigenda kuggwaawo People power! Our power! NUP! Everywhere! Londa Kyagulanyi tugende mu Uganda empya. People power! Our power! Mutusaasire tuzze tufaanana bwe tuti olw'amakubo nga bwe mugamanyi banaye singa tuze ebiseera bisinga mbeera mulungi okusingako wano n'embeera y'ensi banange nsanyuse nnyo balaba bakulembeze bane mwetuulire ba MP baffe abaliwo leero sebo mukadde waffe mu Katonda abaka ba parliament bonna ba mayors abakulembeze ba local government ne ba MP baffe abapya ababulako obubuzo okulayira ba mayors baffe ba councillors baffe banayisanyuse nnyo balaba nandibadde nyiize nnyo olw'embeera gye mbasanzeemu kyandibadde kinsunguwaza nnyo kuba Kasanda ngagga naye bannakasanda baavu nnyo naye obusungu bwesanguddewo kubanga essuubi lyennyina lisinga obusungu bwennina okukkiriza kwennina kusinga obusungu bwennyina era njagala olunaku lwaleero baganda bange olunaku lwaleero tovaawo wano nakunyumirwa kokka tovaawo nakusanyuka kokka nti olabye kandidate wo olabye ku mukulembeze wo gw'oyagala njagala oveewo n'essuubi njagala oveewo n'amaanyi njagala oveewo n'obumalirivu kubanga kino kye tuliko kya ddala ate nga kisoboka njagala nsooke mbabuulire ti myaka egy'ensanvu waliwo ensi gye bayita Singapore yali bubi nnyo ngeri third world nga Uganda ne waliwo omukulembeze gwe bayita Lee Kuan Yew eyajja mu nsi eyo nga takolerera lubuto lwe nga muzibu nnyo ne kuba ne bakolagana nabo ng'okwata ku ssente za gavumenti nga bw'okwata ku ssente z'omu omusolo omukono si gwokka gwe gusigalayo wabula nga n'ensi nga gyenyikayo ensi eyo kati eri mu first world comparing ogigeraageranya na Bungereza ogigeraageranya na America oli ayinza okugamba nti eyo w'abazungu naye njagala okubabuulira emyaka 3 gyokka egiyise waliwo ensi bagiyita Burkina Faso waliwo omukulembeze bamuyita Ibrahim Traore yajja nga ayagala nsi ye yajja kubanga emyaka gye giri myaka gy'abannansi abo yajja kubanga amanye ennaku eri mu nsi eyo naye okusingira ddala Ibrahim Traore yajja mu nsi eyo ng'amanyi obugagga ensi eyo bw'eyina ng'amanyi nti ensi eyo yandibadde ngagga singa tenyagululwa zi France singa tenyagululwa abakulembeze ba colonial puppets ba dictators naye nga babeera supported ne gana mawanga our power nze mundaba wano nzitowa kiro nnyingi okusinga bwe mundaba wano president yasuze waka president twasuze naye mu Kasanda president webale kutwagala taata webale nnyo webalire ddala sebo president enjagala gy'otwagalamu kuba ffe tulaba engeri gy'osembeza abantu b'e Kasanda Honorable Flavia n'akulira abakyala Honorable Kabuye n'akulira abavubuka naffe nange Patrick Nsamba n'osindika nteeseza Uganda mu mawanga ag'ebweru
Sabotawa tweyanze. People power. Our power. President, sabotwagala kusuubiza nti omulundi guli twakikolanga ab'Ekasanda. Mwami Museveni ne tumuwangula mu district eno. Honorable Kabuye, njagala bigambo bino President abiwulirize. Tata tusanyise okulaba ne maama mwebale nnyo mwebalire ddala. Mr. President, omulundi guli bwe twakikola ne tulonda ggwe ate ne bannayuganda ne bakulonda. Mwami Museveni amasomero gaffe teyaddamu kuteekamu basomesa. Atambula atugamba mwalonda bubi temwetaaga kubeera n'abasomesa. Mr. President, amalwaliro gaffe abasawo abaaliyo ne babajjayo. Amalwaliro tugendayo nga teri ddagala nga temuli basawo. Batugamba mbu twalonda buki? Twalonda bubi. Mr. President, amakubo ge tuyiseemu Ekasanda yonna ogalabye mafu. Abantu bwe bababuuza lwaki tulina chorus bagamba nti mwalonda Nabagabe, mwalonda ani Patrick ani Nsamba. Layini z'amasanyalaze zakoma mu kkubo ne bagaana ozimaliriza nga bwe bagenda mu bantu bagamba nti mwalonda Patrick ani. Naye saba Mr. President, nze gwolaba wano nali mu NRM. Abantu bennaddira mu bukulembeze baali b'NRM okumala emyaka 40. Naye teri luguudo lwa kolasi mu Kasanda. Luno lutuyitako buyise tulubala. Mu Kasanda tetulina luguudo lwaki? Tetulina mu ddwaliro erya disitulikiti. Tuyina ebizibu bingi nnyo wano. Naye Golodi basima bakola ki? Basima batwala. Bwe tubabuuza nti lwaki ku Golodi tebatuwaako? Lwaki ne batukolera ku kolasi, ne bakola ku masanyalaze gaffe, ne bakola ku bizibu byaffe? Batugamba mwalonda buki? Kati twagala okubalaga nti 2026 tukusabye twagala naffe tuvimbira mu Uganda. People power. Our power. President, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Paka 14 January, buli wola wa manvuli kola ki? Mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama akuume. People power. People power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Kabuye kunga. Kunga NUP kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Uganda kunga. Buli awagira president waffe umbrella waggulu vote. Vote. People power. Sebo Mr. President, wamu ne tiimu etukyalidde olunaku olwaleero eno ye Kasanda. Wano we tuli twandibadde nga twetooloddwa amayumba g'abantu n'amaka ag'abantu abakulaakulanye. Kuba baali basajja bakozi, baali basajja bayiiya, baali basajja balimi, naye balumbibwa omuzibu eyabba ettaka lyabwe n'abafuula abapangisa mu bitundu byabwe bino. Bababaka ettaka lyabwe ne bamala ne bali beegabira ne balaga nti baali balaalo nga balina gwe balundira kati batandise okugabana. Nze ndi mugumu President, nkozeeko naawe obadde mpaji nene nnyo okuzimba obukulembeze bwange. Nkimanyi Uganda empya gye tugendamu abantu bano bajja kuddizibwa ebyabwe. Abantu bano
nabo abaana baabwe balisomerako mu masomero agasinga bwe gati, bakyala baabwe balizaalirako mu malwaliro agasinga gali. Abantu bano balikolako ku bizinesi ezizimba ebitundu byabwe. Twalina zaabu n'omulala mungi ali eno gwe batannaba kununula oba gwe batannaba kubba kwerula, naye batandise okuteekako abantu ebyapa ebigweteke, batandise okubaleetera okwetamwa. Nze essuubi lyange, essuubi lyaffe liri mu gwe pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Awo nno wensabira bannakasanda ffenna, buli omu kuffe ye Kyagulanyi, buli omu kuffe genda ku kyalo kyo, kunga maama wo, kunga mukyala wo, kunga omwana wo, okulaba nti tununula Uganda omwaka guno tutege pulezidenti waffe mu ntebe. Abafuna ettaka mu bukyamu babeere nga baddiza bannannyini lyo. Tulina obuzibu bwa kolansi gye tuvudde eno zabonayo tufaanana, okuva emyanza okutuuka ekiboga, okuva ekasanda okutuuka wansi emadudde wa Mukulundagizimaana, okuva ekasanda okutuuka emanyo gaseka okugatta ku Gomba. Mukama wange ebimu ku bizibu ebitukola ki ebyamalwaliro obimanyi, amasomero obimanyi, n'olwekyo abantu bano bonna ne bannayuganda baasalawo dde okuba nga bakuwagira. Kasana tubuzayo constituency egi okufuula Kasana yonna eya red eya Bukuya, olabye ekibaddeyo nayo tumaze ogiza kuki ku Uganda empya. People power, olaba manvuli tiikinga. Hallelujah. Atusabe. Mukama gwe Katonda alonda abakulembeze. Njagala kwebaza mu kiseera kino kubanga ffe boolese okubeera mu kifo kino, muweerezaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'azze okusinkana abantu beeno. Kkiriza Katonda ffe mwesigwa yongere okumukozesa kwogera eri abantu bo, okusinga byonna kwongera okuleeta emirembe ate n'okutwala mu maaso g'eggwanga. Tubayimusizza bonna Mukama bayimiridde mu bifo eby'enjawulo. Kitiibwa ky'amanga kkiriza nga bw'awandiika mu byawandiikibwa akalulu ke kamala empaka. Kkiriza nno byonna obikole bulungi. Mukama tusaba mirembe, Mukama tusaba okulaba ekisa kyo. Kitiibwa ky'amawanga abantu bonna tubasabidde, makubo gano bonna nga batambula tubasabira engendo ez'emirembe okubeera mu maaso gaabwe. Abakuuma ddembe Mukama tubasabira okukola ekyo ekituufu kye basaanira okukola mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kale nno Mukama byonna okole bulungi. Era Mukama nsaba Mwami Kyagulanyi kuteeka mu maaso ga Katonda ayinza ebintu byonna. Katonda oyo akulembera olugendo lwo, n'ebisigadde ekitiibwa n'ettendo tunabiddiza Mukama. Tubibalekedde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Nga tekinnaba kuggwako yenguudo z'amuno zonna zonna za kolasi. Bino byenjogerako basibu ne bannyabo siroota, bino byenjogerako bya mazima kubanga mbimanyi. Omusajja yatuleetanga okuba ebivulu, waliko omukono bakulabe. Oyo omusajja bamuyita Kalule Kasanda, twajjanga ano ne tugenda e Rubaali abaana gye basima golodi n'otunuulira obugagga, naye obugagga obwo bwawambibwa obwalina okubeera obw'abannansi kati bwa muntu omu. Golodi yena awambibwa wa famire ya Museveni, bw'atabeera wa Museveni wa Sodo, bw'ataba wa Sodo wa Sale, bw'ataba wa Sale wa Janet. Ebyo baganda bange musobola okubikyusa, ebyo mubikyusa mutya, muveeyo mu bungi. Tigala mabega togamba bawagira Kyagulanyi banyize ne Besironda, muveeyo mu bungi mulonde. Temukoma kulonda kokka kubanga bakozesezza eryanyi okugezaako bafufugaza okubalaga nti akalubu kamwe tekalina mugaso. Bakuŋŋaanyiza tewali presidential candidate gwolaba agobererwa amagye nga nabegati. Ezo ssente baganda baffe bano zibonoona zisobola okutereza obulamu bwabwe. Esente ze bakozesa okulondola Kyagulanyi n'okumugalira amakubo n'okumeremesa okwogera zisobola okuzimba amalwaliro. Esente ezo tusobola oziteeka mu masomero g'abaana. Ate ne baganda baffe abasirikale ze mbagamba era namwe njagala mumanye ti wentukira mu buyinza omusala gwammwe gugenda kulinnya ng'ogw'abasomesa. Kale no njagala mumanye ti kino kye tulimu tetuli mu kunyumirwa.
tuli mu kaweefube ow'okukyusa ensi yaffe ng'abakadde baffe bwe bakikola mu 1992 Uganda nefuna obwetwaze gaye bakikola myaka gy'ekinaana musobola okukikola kati nze nsobola bagamba bugambi kyetusobola okukola naye amaanyi gali mu mmwe obudde bugenze kamalirize nga mbagamba baganda bange kikyemulwo nazenzeka nina bannange benzija nabo mulina omu ku basajja abasinga amagezi mu paliyamenti ya Uganda ayita nsamba bannange ono musajja okusingira ddala njagala okubasaba mwebereremu bannagewuliriza tulina omukisa ogw'amaanyi okwenunula omulundi guno mbasaba mwenna muveeyo mulonde temuvayo okulonda temumala galonda wabula waliwo akabonero ambuleera akabonero ambuleera mujja balabanga bazze abamu bajja kujja nga betimbye ebifaananyi byange tebabalimbalimba omutuufu ajja kujja ne ambuleera mujja mulaba ekisembayo buno sijja sikubasaba busabi bululu naye amazima batuufu mukimanyi nti wano wagagga nawano wetuli ku golodi uliriza ani ali mu maaso g'omuzinda byali mu maaso g'omuzinda aguviire njagala abantu bawulire bino ebigambo sigenda kufuna mukisa mulala bonna bibagamba okigamba bulire ne kino amazima amatuufu buli mwaka $2 billion zezijjibwa mu ttaka lya wano mu golodi ezo $2 billion zo $7 trillion ezo muno temuli mu luguudo lwa kolasi lwonna nze gwe mulabako ali wano mutunuulidde enguudo za kolasi nze gwe mulabako ali wano mutunuulidde malwaliro malungi mutunuulidde masomero malungi tewali agenda kuddamu ddagala ku ttaka nammwe bwe bagala ku ttaka lyammwe tugenda ddibaddiza ate musasulwe muona ensonga eyo tetugenda wala naye mbadde nyina obabuulira njagala mumanye Uganda empya kyetegeeza Uganda empya etegeeza balonda nga bakolasi ate nga kigenda kubeerawo Uganda empya etegeeza sente ziva mu golodi wammwe nga tezigenda mu nsawo ya Museveni na famire ye wabula nga zikola amalwaliro gammwe n'amasomero gammwe baganda bange mwenna bwe muvaayo ne mulwana njagala mumanye kye mulwanira kukiisa kasente mu nsawo mulwanira ttaka lyammwe mulwanira bugagga bwammwe wano wagenda kubeerawo kolasi nkibasuubiza nze ndi mwana wakuno siri mugwira kibasuubiza baganda bange kubanga nze ndi mu myaka gyammwe tukyaliwo wano emyaka mingi tugenda kukola Uganda empya